The newsroom, where untold story is revealed. I was given a service award, an ex gratia, before my term ended. That is not true. I want to reset it here. Kuba toyinza kunzikinze waiswa toyinza kunkakasa wallahi billahi talahi kulambu abaana bange nti mpuuga mu kalulu ako yatakwatanga ku ssente agondiga kuwalulala. Ero Palesoni ye Kalangala ye yali CI yali omukesi w'omunda we bayita CI yeefuula era yali mu kisaati nga kino kyeyaguliddewo gino emikolo manyi byonna mubiteeka ku Kyagulanyi ow'emyaka 3 lwale yenna abaluma mu buto oyagala kuddira obwavu obwakuluma nga gwe wasooka ku kibuga omwana yakajja ayoza emmotoka gwogamamu yatusibyeko obwavu mu kika. Beyond the newsroom, kwe mukutu kwoli gwakina maaso n'okubeera nga otugoberera nkwebaza gy'otuusaako gyonna engalo nzidde niye okutuusaako ensonga ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba kwoteeka Alex Waiswa mu ffumbiro byeyongedde okukwata wansi ne waggulu kakati ye ate mu Lyanyama nkugambye atabukidde abonna babadde bagamba nti Kyagulanyi alemereddwa okuggyako Museveni alabanna abatamanya ngamba babano balumbye ekitebe kya NUP ate ekavule wali eri musajja mukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddemu omwasi n'ebirala bingi byonna byenkuleetedde. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Date kukadde kano kenyini nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu video soko jimpereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku research n'omujali eyo ate era nkusaba atana subscribinga nkusaba osubscribinge tusobole okubeera nga ensonga tuzitambuza amaliraadi sana gwe nno agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Kakati Mathias Mpuuga Nsamba kyalwadde akyavuddeyo okwedifendinga ku miliyoni 5 zagenda mu maaso n'okubeera ng'alya ng'agamba nti zino ensimbi teyazifuna nga tanaba kubeera nga ava mu ntebe newankubadde nga information yaliikinga nti yafuna ensimbi zino eno mu mwaka gwali gwa 2022 jjukira nti yagenda mu office gwali mu mwaka gwa 2021 nga bamaze okubeera nga balayira. Ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba biwanvu naye nkusaba obiwulirize butereevu. I was given a service award, an ex gratia, before my term ended. That is not true. I want to reset it here. The way Parliament works and the budget works, you know, I became the LOP in June 2021. And around that time, we had a budget run 2021-2022. We didn't have that service award. The next financial year, 2022-2023, we had that conversation in the commission and was debated extensively. And then the argument was ordinarily the term of the LOP is either 5 years or 2.5 years. That's when the money was put in the budget. And I want that to be understood. You don't wake up and say, now we are going to award. No, because you don't have a budget. So if you are going to pay somebody in December using the budget, you must have the money in the budget passed in June. That's how it works. So I don't know why it's so difficult for anybody to understand that. And I think that should be clearly understood. Yeah, so he does. But no, he said I thought I should make that very, very clear. And it should not really be a very big issue because you must have a budget. If you're going to give somebody, and I left office in December, the money should have been in the budget or passed in June. So I don't think that's real rocket science. Of course, I don't want to respond to my brother, Derek. I know what he's been doing as an NUP activist. He's been starting controversy. He's here and there. I know him so well. And I had him overrating what he's been doing. He was doing nothing really superior to what others were doing. I want to say to him that what you're doing is ordinary. And what you're saying you are breaking, you broke nothing. A budget is a public document.
So okusinzira ku ye Mpuuga mu bigambo bye yagamba nti nga Parliament bwegera mu maaso n'okubeera nga etambuza ensonga yagenda okuyingira mu office 2021 nga already omwaka ogwo balina beera nga bakola ku budget oba oliawo y'omwaka ogujja kakati 2022 we bagendera mu maaso n'okubeera nga bateesa oba oliawo ku kasiimo ke yali betegekera budget ya ebyensimbi by'omwaka oguddako ate nga gwe yali asuubirako okubeera nga oba oliawo ava mu ntebe. Kakati ye Alex Waiswa Mufumbiro wuna jeyo wina akwatagana ku nsimbi za omusajja mukulu ono Mathias Mpuuga Nsamba. Kuba toyinza kunzikinze Waiswa toyinza kunkakasa wallahi billahi talahi ku bulamu bw'abaana bange nti Mpuuga mu kalulu ako yatakwatanga ku ssente agondiga kuwalala. Ero Palesoni ye Kalangala ye yali CI yali omukesi w'omunda we bayita CI yefuula yali mu kisaati nga kino kye yaguliddewo gino emikolo naye nga bw'omanyi deputy president kunoonyereza kukoma kumpi amulaba awo ng'abuzaabuza abantu bamulaba wano president bamukutte ebyewa lubamuwamba wana bamulaba nti lubamuwamba ku airport naganaga nti naye ono ng'abadde asanya kya CI bya munda CI kabisa ye kati mujja kukyawa omusajja oyo lumulimanya kuba bingi ebimu tetuli byogera naye ate Mukama agenda ku kyaki ng'agiwaayo ab'ebyobufuzi ng'abawaayo mwena agenda bawa kubanga wonna yeetooloddewo. Kakati nno ebya musajja mukulu ono ye Mathias Mpuuga Nsamba wona ategeezezza bulungi n'agamba nti ebintu tebikolebwa bwe bityo era n'ensonga lwaki nafuna akasiimo kano nakafuna kubanga ne ba prime minister bafuna sente ezimu ate n'ekirala leader of opposition ebeera government ebeera office ebeera civil office era nga oba oliawo buli mukozi wa government yavayo n'afuna oba oliawo akasiimo. Kyategeezezza nti ekyo tekyaliko kubuuza yadde akamu n'akeddagala. Ebigambo bye njagala mbikuwe naye kinajjukirwa nti akasiimo Mpuuga ke yafuna nga lop teriiyo leader wa opposition yenna yali akafunye ate era nga n'agenda okubeera nga addawo oba n'aliwo kati si waakukafuna okujjako ng'amaze okutuula n'abakulu ne yeeteeseza ayagala kasiimo kenkana wa obunene era kalina kubeera katya okusinziira ku nteesaganya Mpuuga ze yakola okufuna ensimbi zino. Why would an ex-lop be given an ex-gratia? A leader of the opposition is a holder of a public office. And when you're in that office, you can only do that work. The same reason a former speaker, a former prime minister is given something to settle them, because they are public officers who do all and suffice all to serve the public. And see, when you leave that office where you have been invested totally, you should reflect the image of that office because of the personal office. That's the essence. And you see, when in the commission, we discussed several issues, including the fact that why would you give a former lop a one-off and a former speaker eternity, a former prime minister, vice president eternity? Yes, this is a constitutional office. And you see, this is a political space. You win and lose at some stage. If you think this is purely a matter where you're going to have your way, then you're mistaken. So I think at this level, Oscar, we are discussing pure politics. And I am happy to participate in that conversation. But if anybody, that's why whoever people went to court, the people went to the anti-corruption court, and they withdrew their own case. And they came to radio, including here. Kakati nno ye Mulyanyama avuddeyo n'atabukira abo abagamba mbu Kyagulanyi takoze kimala kubeera nga oba oliawo agenda mu maaso n'okubeera nga ajjako President Museveni oba gwe bayita dictator nti temuyinza kusiba ku mwana wa mwaka gumu eyakayingira ekibuga omugambe nti yalumya ekika obwavu ng'ate mmwe abaasookayo mulemereddwa okubaako oba oliawo bye mutuukako. Manyi byonna mubiteeka ku Kyagulanyi ow'emyaka 3 lwale yenna abaluma mu buto
oyagala kuddira obwavu obwakulumanga gwe wasooka ku kibuga omwana yakajja ayoza emmotoka gwogamba yatusibyeko obwavu mu kika oba ofaanana nga bano abava mu kibuga n'agamba ngenze kulima bijja nfuna emikisa nga baliyo ate baavu ababisiibako Museveni amazeeko emyaka 4 Kyagulanyi abadde mu bidongo mwamuggyako bukya Kyagulanyi atandika mwami Museveni simulabangako mu suuti olwoza tajagala mulowooza obwaloopu butandikidde ku Nuupu we batugamba era mwe kennyini muli mu mugamba bakyuse mu kati kankubuulire obwaloopu bwali baddeko Agengera Tigo Professor nga wakadi wa kibiina Agengera Tigo yali leader of opposition yajjako Museveni Kyagulanyi n'amuzza Wafula Ogutu yali we FDC kuba mutugamba mufe bali bye bakola twabikola Nandala Mafaabi Mwanyinaza yakola ennyo Winnie Kiza ne kujjako omukyalo ba Betty ne beta wolo bajjako Museveni Kyagulanyi n'amuzza muli nyama temweka temujjako Kyagulanyi wa myaka eki anyiza obusuwa bwonna Museveni bukyanga lwalwa mmindi kanoonyaawo yagamba nontiisa omuntu okugamba nontiisa tonkanga ze sikange abatatidde yali akyogedde kwani Museveni n'akyusa cabinet mu Kisanja n'atakyusa ba minister n'atyo bakyusa kakati His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubeera nga asomesa abaana abono bafuutu soja okugenda maaso n'okuwagala ensi yaabwe n'okukola oba okulwana obwezizengerera okulaba nga nakyemmalira oba oliawo bamukunkumula omukono mu kibya kizaamu nnyo amaanyi kubanga bw'oba oyagala okukola enkyukakyuka olina kusooka kumanya ki kyoyagala okukyusa oyagala kukola nkyukakyuka kujjamu ngaoyo otambuleko obwereere enkyukakyuka gyoyagala oyagala nkyukakyuka ki olina fasobola okumanya ekizibu nolyoka omanya solution omala okumanya ekiganye nomanya engeri gyokikyakulula ebyo byonna byonna tusobola kubimanya nga tugasa obwongo buli omu netubuulirigana ku nsonga z'eggwanga yaffe bingi nnyo byomanyi byesimanyi bingi nnyo oba oliawo byemanyi byotamanyi bwetugatta obwongo netugatta n'emitima tusobola okumanya wali tulaga embeera eri client ffenna wetuli twagalawo abantu mwena muli bakoowu mwagala nkyukakyuka naye okulagawa abatulimirira babadde nga bakyogeraku nnyo nga bagamba abo bakozi bafujjo abagala kukyakalanya n'abalala abeefula abaasoma ab'amataayi tebajja ne bagamba problem temutwa solution zammwe kati mwagala Museveni abeeko mumwagala ki ekibatiddawo tuba tumanyi kyetwagala mumanyi kyemwagala naye kiri important okunjonyolekana ne tumanya okay tutandikira wa tukomawa ne bannaffe abaddako tubalambika tutya so kikulu nnyo tumanye ekizibu kyaffe kakasa babasomeseza olwaliro babayitiddemu mu buwanvu nemanya ekizibu kyetulina nemanya ne bwekisobola kijjawo naye okusingira ddala nze si kubabuulira ekizibu kyetulina kuba mukimanyi si kubabuulira ngeri gyetusobola kijjawo kuba naye mukimanyi omulamwa gwange kindesi wano dakikazi netono kubanga kasa nti kisobola okuvaawo kubanga kasa nti byetulowooza tetuloota muloozi byaddala tebisoboka kubanga kasa nti bisoboka mu bulamu bwaffe in our lifetime yesu tugamba twagala kukyusa Uganda olw'abaana baffe n'abazzukulu naye ne kulwaffe ffennyini fe abasinga bangi kumwe mbasinga obuto amenyi mbasinga obukulu labeka tewali nansinga bukulu kale batonotono n'abanaffe abakulu kyetulwanira twagala kyeyagaliremukko gamba abato temunabakyeyagaliramu twagala naffe wakiri tukagire musi gamanyi nti newe n'abasiimugaga nnyo amalwaliro aganaabaawo njagenda bandabirire bulungi kakati nno Alien Skin n'abafangoni banne kebayisa akagurupu kaabwe ak'enkoola balumbye ekitebe kya National Unity Platform ekiro ne bagenda mu maaso n'okwera nga babakolako effujjo nkusaba olabe vidiyo eyo munnaye Askari temumukuba.
Shanga lwaki sifuluma obaddeyo tewanombanga ali ewaka wanomba waka mafiya we ate kibanda kompisizaako wano ewaka ate gwasinga ebifaananyi kati kuba lyonna abagenzi okuba ati tekuli asobola ati ebyo nebyana bannaye gamba naawe babu tuveko ndikubyeko fango ndeki fango tuli ku Beyond the Newsroom. Nze Deni akutuusako ensonga mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza ate era twekuume nnyo nga tugenda mu bikujjuko bino eby'ennaku enkulu mbaagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.